omwana yafiira ku ssomero omuzadde ne batamugamba okumala emyaka 2 kitalo nnyo kitalo ddala emboozi eno ekutteko konze ba SMX Media Kings and Queens abasubscribing ano ku SMX Media kanzijengezeeko gibanyumizaako tomanya bayinza ossalira wamu amagezi eri omuzadde ono maama agamba mbunira yakutte ekkubo n'agenda ku ssomero mutabani we Jona gy'asomera yagenze okutuukayo ne bakamutema nti iyi maama atozze kukola ki ko ye nzize kulaba ku mutabani waabwe ne bamutegeeza omusomesa yabadde on duty ti maama mutabani wo yafa maama mukwewuunya ennyo mukutya ennyo mukuwulira ennaku n'encukwe n'abagamba mutabani wange yafa dda mutabani wange bulijjo gwembeera naye ewaka muŋŋamba mutyambo mutabani wange yafa dda just ebintu bina bireeta mu kisulo gy'abeera neera gyasimbadde nga omanyi omuzadde alinako gy'aba ayitiddeko kumpi n'essomero kwe kusalawo okujja akole ki alabeko ku mutabani we omusomesa amugamba nti maama ng'ate neewuunyiza nnyo okuyogera bw'otyo nga mutabani wo yafa myaka 2 emabega maama kataazirike maama agamba bantegeeza ku ssomero nti mutabani wange yafa myaka 2 emabega naye ng'ate mu holiday ne report bulijjo nzirina mutabani wange ng'ajja kulina eno essomero muzadde ne yeewuunya nnyo mu kutya ennyo mu kuwulira encukwe mu kubeeraawo nga tabitegeererako ddala avaayo ku ssomero alaba watuuka ku geeti y'essomero amagezi ne gamujjira n'agamba ye lwakisooka n'enkubira ku mutabani wange abaana ennaku zino babeera n'amasimu akuba essimu abuuza Jona alo Jona ko mwana amuddamu wangi maama iyi lwaki kaakati ate abasomesa bansiruwalirako ntuuseyo ku ssomero ne baŋŋamba nti wafa in fact mbu wafa na myaka 2 emabega kinneewuunyisizza nnyo mwana wange oli bulungi yagenda owulira ng'essimu ekola ti naye ng'eddoboozi lyali lya mutabani we ennamba ye ya mutabani we nera nga buli kimu nga womanyi nti naye omwana wo obeera omumanyi ng'akakasiza ddala nti mutabani we mukubira wabweru w'eggeeti y'essomero essimu yasalawo agamba omanyi kanziruka ewaka mukudduka ewaka yatuukira mu kisenge n'ajjayo essimu addemu akubire mutabani we amunnyonnyola ensonga n'encukwe emutuuseeko lwaki ku ssomero bamugambye nti mutabani we yafa emyaka 2 agenda okuba ku ssimu ya mutabani we ng'eraga nti emubulookinze ku calls n'agamba wayi kangende ku WhatsApp mu WhatsApping we mu WhatsAppinze ng'eraga wanu tiiki unagezaako okubeera ng'akola buli kimu social media platforms amanye za mutabani we okubeera nga reaching out mutabani we n'alaga mbu ambulookinze ku social media platforms zonna oluvannyuma lw'okwogera ku nsonga nti baŋŋambye ku ssomero wafadda yamubulooking yamuggyako ku ssimu n'amubulookinga ku social media platforms ez'enjawulo neera mutabani we omulala omuto yali waawe waka ng'awulira maama ali mu kisenge abyogerako mu bubagamba mutabani wange yafa maama ali ku pressure mutabani we ono omuto omulala jje wa maama we ng'amugamba maama byempulidde bituufu byogambye munne era Jona yafa maama ng'amugamba asi bituufu kubanga njogedde naye ku ssimu n'amugamba maama bibeera nga bituufu nga bagamba yafa na myaka 2 emabega bulijjo ani gwensula naye mu kisenge ko maama toweeraliikirira just wabaddewo obutaategeeragana biki kanzireyo ku ssomero omwana mu kutya okw'amaanyi n'agamba naye maama bulijjo Jona waali waneeno nga neera tulya ffenna ku ssowaani y'emu maama n'amugamba toweeraliikirira mwana wange kammale okuddayo ku ssomero sooka mmala okulaba ki exactly ekituuseewo oba omwana wange bamulina bamumpa ati simugyeyo kwera essomero sandyagadde byakumbuzaabuza maama ne yeesitula n'addayo ku ssomero agamba atuuka ku ssomero agamba njagala kulaba principal bamutwalayo mu office principal amubugamba maama ddala kituufu mutabani wo yafa maama agamba waba mutabani wange yafa nga mwemukakasa nti yafa lwaki temwaŋŋamba bwe muba mukakasa nti mutabani wange yafa kale kyobutaŋŋamba tukirekawo naye munda ag'amalaalo ge nanti muŋŋamba yafa myaka 2 emabega principal amugamba omanyi kampita omusomesa ajja kunnyonnyole bayita omusomesa ayingira mu office atunulira maama w'omwana amutunulira nakuti omanyi okutunulira omuntu mu kutya mukutunulira muntu kwegamba mukwebwalabwala omukazi amugamba omwana wange aliwa oba sekyo mundage waawe bamuziika ono omusomesa amugamba nti taamu eyaggwa oba yali third term oba second term abaana bebagendera okuwummula nti abaana twabataano okujja okukomawo okuwummula myaka 2 emabega naye ne kitegeerekeka nti
emmotoka gye baalinya abaana ababiri waliwo emmotoka gye baalinya tugambe taxi gye baalinya yali abakomyawo twafuna amawulire n'ekibaluba nti emmotoka yafuna accident era bwetyo ne yeevulungula n'egwa mu mwala mpaka kati bagezaako nnoonya emirambo n'ogezaako okuretrievinga ekintu kyonna kyonna tewaliiwo ntaana nti baafiira mu accident emmotoka ya rollinga bwetyo n'egwa mu mugga paka kati tewaliwo wadde kagumba tewaliwo wadde ki kye baali basanze kyasigalira ku bagenzi n'abantu abalala abaali mu eyo emmotoka. Maama gamugwa mu matu ababuuza lwaki temwatugamba lwaki temwatugira kubanga nze nkimanyi mutabani wange bulijjo akomawo neno holiday yennyini yasembyeyo yakomyewo twabadde naye twalya naye Christmas mutuusezza mukomyawo waneeno mbadde mpitiddewo namuwa ki ku ka pocket money. Omusomesa akikkaatiriza nti maama onootusonyiwa naye omwana wo yafiira mu kabenje ka accident kulya noengamba akabenje ka accident yafiira mu kabenje emyaka 2 emabega n'ajjukira n'agamba otyo we mba mugamba omwana wange yafa emyaka 2 emabega we mbadde nzijukidde ne report gye yandeetera ino report card eno si report ya third term lwaki mungamba nti omwana yafa nga yasobola okukomawo last term ode na twali naye ne report yagindeetera sizezo results azikwata maama azikuba principal mu maaso. Principal agamba n'okwennyamira okw'amaanyi nti maama okusinziira ku report gy'otulaze baajene yawukana mukko kati neyaffe teri weeti olaba waneno na wano kaneno kaawukana eyaffe kuliko akanyonyi eno mulimukko kitabo yesi tetuganye baji ya square ne gundi kuliko engoma simanya ne pen naye yaffe teriiko kaneeno n'amugamba ne signature ey'omusomesa aliko alagambu yamusayiningiranga class teacher we oyo omusomesa amaze emyaka 5 nga tasomesa kulina essomero yagenda dda. Maama makulu mu kyo report card si yaffe waneeno gy'otugamba nti omwana yakuleetera omwaka nga guggwako mu third term ate omwana yafe emyaka 2 emabega. Ekibuuzo n'obuyambi maama yeebuuza ani bulijjo ali ewuwe mutabani we ye bulijjo abeera naye neera ng'amukwata n'amuleeta ku ssomero n'amugulira buli kimu n'amupaakingira n'amuwa breakfast n'amuwa pocket money n'amuleeta ku ssomero okumala emyaka 2 tabukyusanga ssomero kubanga badde yakasomero maama yagamba omwana yakasomerawo emyaka 3 abasomesa bagamba omwana yasomerawo omwaka gumu ogwali yali akomawo mu third term n'agwa kabenje. Maama agamba si kya ssomero kyokka nandibadde essomero ndisuuwinga nandibadde mbateeka ku nninga naye omwana ne mu holiday ya third term twalya naye Christmas ewaka sinze aliko kajabangu wabula ne muto agamba bulijjo basula bonna mu buliri nera bulijjo balya bonna. Maama atabuddwa eka ne mu kibira tamanyi wa kutandikira watuufu. Omwana yafa omwana teyafa essomero limulimba essomero terimulimba abeera na muzimu ewaka atabeera na muzimu kubanga ye akakasa ne ssekukakasa nti omwana waali bulijjo mulamu okumala emyaka 2 bandi bagamba mbu yafa ye omwana bulijjo akomawo mu holiday ne babeera bonna. Neera just ku ssomero omanyi omuzadde ayinza otwala omwana ku ssomero n'amalayo ttaamu n'ama nga tagezezaako okugenda mu kyala vidi biki naye lukuno lwatuuse ku ssomero lwe bamugamba nti ku ssomero omwana yafa dda. Wano ku SMX Media wansi mu comment section osobola okugezaako okubeera ng'omuwa amagezi. Tutambula ne Nnaalongo Nabwire yazze kubeera ng'akuwonya abasawo abafere akugamba nti oli eyo baakuferako baakulombera eddwanegano okukola esente zikulisita myaganya gyangalo